mbeera yemu amazzi ga silver gano gayamba nnyo ku bavubuka abalina oluwumu osobola okugakwata n'ogasiiga awali oluwumu otonyezaawoko n'osiiga awali oluwumu taluwona naye silver ono ali antifango ali antibacterial oluwumu lukwata nnyo face ate lwagala abavubuka abeepankapanka mwana agenda neyepankapanka ajjudde oluwumu omuntu yepankapanka ng'okimanya alina oluwumu omugamba ajjamu essaati nkuwa omutwalo tasobola newoba gwe maama we tasobola naye kale mugulira amazzi ga silver gano ateeke mu kikopo yesiiga n'okunywa jjako akajiiko kamu n'onywa kiba kimala ekyo amazzi ga silver masufu n'okwesiiga awali oluwumu naawe alina infection yonna awo oba ogigoba naawe alina amabwa agatawona onywako kajiiko n'okusiiga wali awali ebbwa eritawona waliwo abantu bano abalya emmere eyo kyanga papa baswankula buswankuzi mmere negenda nekwokyako akamira akato nekafuna ebbwa nga buli kyoli owulira ebbwa onywa bunywi mazzi gano ga silver jjukira nti nkugambye galina okubakubuka bwe bayita 20 parts per million kati nganze omukenkufu nina ebyuma byange ebikebera kyuma kyange kino kikebera amanya abaana bewakiseka bampita toolbox n'abeekatwe kubanga prof by research ife tulina ebikola kati amazzi ga silver gano tulina ekigakebera n'ogakebera bulungi nnyo ekisooka tugakolera mu mazzi agali distilled olina okugateeka mu glass gali distilled noteekamu akuuma kano ne gapima obuka obulimu buli ku 00 omala okupima kati ninfuna ekyuma kyange ekya silver ekyuma kyange ekitereeza obuka bwa silver okuweza parts 2 jukira gano amazzi agali katalo abamu ge babagamba nti ga silver tegaba nakyo ate ekyokubiri oluusi bakozesa silver nitrate oba silver protein ng'ate kirina kuba ionic silver kati ekyuma kyange kino kitereeza obuka bwa silver nolyoka ojjanjaba endwadde yonna n'ensi neekwewuunya byuma bitono weebityo tubyomukenkufu omubba butera kubba ki omubba engatto zonna kuma n'okalekayo ng'olowooza tekalina mugaso kwoteekako nekatereeza obuka era bwe naamalira program nga kutereezezza obuka jjukira amazzi ga distilled nsooka gateeka mu kikompe nga bafaaza bwe bakola oba n'abagagga ab'edda aboloma bwe bakola naye concentration y'ekyo ebeera kwemu kati ekyuma kino kyongera ne kijambusa ne tuweza abiri era mu mbeera y'emu olw'okuba silver atta obuwuka 150 atta n'akawuka akaleeta ulcers aka H. pylori akawuka ako ulcers zisumbuwa nnyo abantu ne zireeta gaasi ne zikumalako emirembe onywayo bunywe kajiiko era ne bumwe abalina kabootongo obukabuuka obwo infection kabootongo simanya buno kandida olina akafuba kozesa gano ate agamukenkufu agakoleddwa ku prof by research concentration yago eba nka nnyo ono colloidal silver ebeera nka nnyo ebikola byonna tubiina era mu mbeera yemu namwe abalina infection z'amatu waliwo abantu ng'ensi baleekaanira nabakugamba naddala abazimbi batera okufuna infections n'abaana bano abavugira mu bino bagenda eyo ku gayanjayanja mu bidiba naawuga mu kidiba kijjudde obuuka ogenda okakana ng'amatu gafunye infection naye tonyezaamu amazzi ga silver gajja kuyamba okutta obuuka obwo obuleeta amasira mu matu n'okuleeta okulumwa amatu naddala abazimbi bagenda ne bakwata mu ttaka okutonda ne kumusiiwa n'agira okutu naye kozesa amazzi ga silver gano gajja kuyamba era bw'oba olina omwana alwala gasitula immunity jjukira nti obuwuka obwo bwe butulwazalwaza bu plasmodium ne bukuleetera omusujja
n'ofuna amibbu bino dysentery okuva ku mazzi agalimu amibba obuwuka bungi nnyo naye silver atte obuwuka kubanga ye nga bw'omulaba nti obuwuka bubeera ne sulfonyl hydryl group hydryl group eyo sulfonyl hydryl group kyovula bagamba nti gram positive bw'ogenda mu ddwaliro bateekako plus nti oli mulwadde plus muntera obbulaba nti gram positive plus kati osobola okozesa amazzi gano aga silver ateekeddwa obulungi nga n'okumupima tumupimye bulungi nnyo ekyuma kyange kino kyenneeyagaza era amazzi ga silver gano malungi nnyo eri abantu abalwala nga bakugamba nti weetaaga antibiotics gakolanga nakyo antibiotic gasitula abasirikale bo ate n'okuyamba obutalwala era mu mbeera y'emu ne gaziyiza n'obutafaali obwandiyonoonese ne bukola obuzimba oba kye bayita inflammation n'ofuna kookolo oba tumors bizimba mu biwulira kubanga ebizimba ebyo mu biseera ebisinga obuwuka obumu bufuka obutwa mu akatafaali ne kazimba naye olwokuba nti amazzi ga silver gatta obuwuka 650 gajja kutta n'obuwuka bwonna obwandireese ebizimba mu mbeera kati nga tugeza akawuka ka human papilloma virus HPV era olwokuba wakabi ti n'abazungu bamukozesa okutta n'akawuka ka flu kakolanga nakyo vaccine era nga nammwe abalunzi b'enkoko n'abalunzi b'ente n'abalunzi b'embuzi mwena abalina ebiso byammwe musobola okukozesanga amazzi ga silver ono ne mugatonyeza ku lulimi lw'enkoko yes kintu ne kiba kirungi nnyo n'otonyeza ku lulimi n'ogitonyezaako ne ku maaso n'okola ki n'otonyezaako kati nga nze mutera okumpa enkoko emboozi omukengufu muzaagadde era zibayambye mulina obujulizi bungi n'enkoko 3 kati kangereze kakoko kange kemwakampa kakureira kati nga kakoko nga kano okakwata tokayana nkugema nkozesa silver okatonyeza mu maaso teri fujjo katonyeza mu maaso gombi n'okatonyeza ne ku lulimi yasama kefiisa wano mazzi ga silver naye gagendayo ofuna mutabani wo Barunabba n'akasamya oli mukagema nakyo vaccine tezikyakola oli mukasamya kateekayo amatondo nga 10 bwe ziba sindwadde enkoko zo osozitera mu mazzi zo ne zinywera mu mazzi bwe ziba ndwadde ozitonyeza ddala n'okugema kati ng'obuto obutonyezaako mu maaso wamu ne mu kamwa notta obuwuka obwo obwandizirwazizza gega amazzi ga silver n'embuzi bw'otyo n'ozitonyeza ku lulimi n'ente akolanga nakyo vaccine era bamukozesa jjukira nti n'eddagala lino erya vaccine ono wa bulijjo lye bakuba abaana mulimu ka silver naye ate obuzibu ka preservative ke bateekamu ke kaleeta obuzibu kyova abasinga baagala kuddukayo naye sijja bigendamu abafalisaayo n'abakabulini nange mbatya naye ekyoba omanya amazzi ga silver gano gajja kuyamba era mu mbeera y'emu gw'omukyala ali eyo osobola okugoba embalabe n'okunyiriza olususu ng'okozesa amazzi ga silver ogatonyeza kapamba mpola n'ogoba enkanyanya olutikotiko lurash okubutukabutuka kapamba ne weeyisaako n'okola katoningi sinekwewuunya gamba ekyana kino ki princess malayika kyavaawa musajja n'akwongera ekyapa kumbe gwe weesiga amazzi ga silver ate bw'ogagattamu amazzi ga oxygeni n'omala okwisaako aga silver agatta obuwuka nga buno spромonium ne pseudomonas obuleeta embalabe n'oyongerako amazzi gano aga ozone amazzi ga oxygeni nagabasomesa nago n'ogongerako kapamba n'oyisaako laba olususu oluliisa oxygeni nagambye oxygeni mu matooke agoonoona ku bantu bulamu bwereere era mu mbeera y'emu nenna abakyala eri muteekeyo colloidal silver
obuka bufe obuka bwa candida obwa UTI atomala omuwe oxygen omunabachala omuwe oxygen nakabiko omulalu nako kabike okayiweko kabiko obulalu kayiwako silver obuka bonna ne bufa nakabiko omulabu katereka obuuka naddala ngo ogenda ku public toilets ebintu ne bitambula bulungi nnyo naawe ne weegatta ku bantu abebyafaayo nga Alexander the Great yali mulwanyi namige yakozesanga amazzi ga silver ya Hippocrates jajja weddagala yayigiriza abasawo bano kibayita Hippocratic oath okulabirira abantu okubanga si batima okubayamba yakozesanga amazzi ga silver okujjanjaba ate ne Alexander the Great nga bwe mulabaawo Alexander wano ekibuga ekyo kibayita Alexandria emisiri bakimubbulamu kubanga omwana yali muvubuka nnyo nga omukenkufu awo bwebuvuka envumulo bambi yakozesanga amazzi ga silver n'anyirira nga ageesiimuula bw'ati ku lususu n'abakyala ne bamwagala si n'abavubuka bamwe abeeyita ebimuli bya Kampala naye nga jjudde embalabe ebimuli byeze embalabe ne baali banyirira ebimuli kyennyininyini bakozesanga amazzi ga silver n'olwekyo naawe gakozese ate ng'omanya nti Alexander the Great yagawanga n'embalaasi ye endala bwe baazifumitanga amafumu ne zigwamu omusaayi ye yayiwangawo amazzi ga silver embalaasi ye neewona amabwa ate naye n'aba n'amaanyi naye banga bwe bamufumitanga ng'awona mangu asiikawo amazzi ga silver ebiwundu ne biwona ebintu ne bibanga bitambula bulungi nnyo bebyafaayo naawe ng'oyagala okufuuka great jangu ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 152 wali ku Bombo Road e Kampala ng'otukkirira akatale k'ewa Kiseka weefunira amazzi ga colloidal silver agateekeddwa obulungi naawe ofuukedde great n'olwekyo mu Great Sundowner ey'okuna togisubwa nga 31 omwezi ogw'ekumi lunaku lumyusa ejjukira eba ya siringisi $5,000 musomo guba gw'amaanyi gukyusizza obulamu bw'abannayuganda bangi nnyo tulifuna obudde tuli bakulaga abakamula kati obuwoowo ababutunda wabweru w'eggwanga abalima sukali w'obutonde stevia abalima obutiko abakola ennyama ya ffene abalunda obunyenyenkule abakola ebintu bingi nnyo abalimye flaxi abalembeka amasanda ga payini okukolamu akasente abalimye black pepper nga bafuna kati obukadde 15,000 buli mwaka byonna mu Great Sundowner ey'okuna.